Nalebo tuguddewo office empya tubadde tusaba otangaze ku balabi baffe aba Smile TV online UG. Obategeeze office eno egenda kuba ekola etya emirimu gyayo okusingira ddala. Kitegeerekeka bulungi nti ekibiina kyaffe ekipya ekya National Unity Platform kyakaggulawo tekinaana kuweza bbanga liwera lya mwezi. Neffe era ffe ng'abakulembeze abamu twewaddeyo tukole ogwa nakyewa tusobole okuba nga tufuna offices kuba ekibiina tekisobola kubeerawo nga tekirina address bantu webasisinkanira ne bakiteeseza oba n'okuba nga batambuza emirimu gyakyo. Olwaleero ffe ng'ab'e Rubaga North tusazeewo tufune office yaffe eno tusobole okuba nga etambuza emirimu gy'ekibiina. Tukimanyi nti headquarter erina bingi byekwasaganya naye tukkiriza nti buli kibiina kyonna buli constituency kirina okuba ne representation mu constituency ti abantu baba banaasisinkana babaako ne banaasisinkanira. So gwe mulamu omukulu lwaki office eno tugiguddewo. Mu mbeera y'ebyobufuzi tulabye offices ennyingi ziggulwawo naye ate bbugumu erikendera office ezo ne zigenda nga zifa mpola mpola. Kinaaba kitya ku mulundi guno? Kino ekyenupi kirala omanye ekimu ebeera police y'ekibiina waggulu yetta office za wansi naye nzikiriza nti mu kino tulinamu issue ya decentralization nti obuyinza buva waggulu ne bukka wansi. Ebibiina ebirala byekumirako obuyinza n'osanga ekibiina nga buli kimu bakikolera ku headquarter. Naye ffe twakkirizibwa kulembeze waffe His Excellency Bobi Wine yatugamba tufune offices abo basobola okuvaayo ne bawa offices baziwe. Kitegeeza nti tulina ekigendererwa ekyokuba nti buli office ebegguddwawo ekola emirimu gyayo nga bw'erina okugikola. So ebyo by'okutubuuza nti office zivaawo lwa police ya bibiina ebyo nti bikwata obuyinza ne bibweteekako. Neffe buli constituency buli muluka buli kyalo kijja kuweebwa obuvunaanyizibwa bwakyo. Nga tumaliriza ku nsonga eyo twagala okumanya nti bubaka ki bw'olina eri abantu naddala nti bayinza okuba nga tebasobodde kutegeera mawulire bagenda gamanya gati okuba nga batuuka ku office eno. Of course tulina publicity secretaries baffe enjawulo betujja bingakasa abaana abajja okuba nga bakola omulimu ogwo era nkowoolo yenna ali eyo ajje asobole okuba nga atuuka office. Kisooka wagenda kubeerawo registration y'aba members ne cards we zigenda okuba nga ziggulwa. So nja kusaba buli ali eyo nga yandyagadde okufuuka member w'ekibiina omujjuvu ajje afune cards asobole okuba nga ayingira ne mu bitabo by'ekibiina kyaffe kya NUP. So tuleke kubeerayo nga tuli be NUP nenga tetulina birage. Kisooka cards zino bazitunze shillings 10,000 olujja kuba luyamba okuba nga lukola emirimu gy'ekibiina. So tusazeewo tubeere nga tukikolera wano ng'era offices nazo zonna mu ggwanga bwe zigenda okikola. So tubasaba ali eyo ajje asobole okuba nga ajja afuuke member w'ekibiina. Obubaka obusembayo nga tusibula. Of course obubaka obusembayo njagala okutegeeza abannayuganda mwenna abalaba TV eno nti tuveeyo tube bavumu tuveeyo tuleke kwetiiti kubanga tutya nti eno yessaawa abannayuganda bwe tufunye omukisa okuba nti tukiikiriddwa omukulembeze oyo gwe tulowooza nti yagenda okuba essuubi oba ettaala mu lutalo luno lwe tulimu kuba olutalo luno lugazi nnyo si lutono. Okimanyi bulungi nti tubadde tuzoganyizibwa abasajja emyaka 35 kitegeeza nti kati essaawa zino twayingidde embeera nga abavubuka bafunye interest ekitabaddeewo kuba emabegako obadde otunula ng'abantu abakulu be babeera mu bululu buno n'eruutu eno abavubuka be basinze okwagala ate nga bw'otunulira demographics za Uganda ebitundu 7 ku 10 bavubuka. Ekitegeeza abavubuka oba bavuddeyo ne beesiba mu kintu nkukakasa baagala keetonye kagwake mu mbeera yonna omusajja munamukadde agenda kubanga atuviira. So tusaba buli ali eyo bw'obanga oli muzadde ng'olina abaana ewaka bategeeze abaana omubanga mulina mukadde wammwe ng'akyalimu emputu akyalemeddeko mumutegeeze kuba oba ayagala oba tayagala oba akakuttemu oba takakutteemu ku luno agenda kubanga atuviira agende. Tweyanziza nnyo speaker.